If you can see, it is the time I've sent this message. It is exactly 2 minutes past 6. Malaika is very, very sick. And I don't have money. If I had money, I would not be begging you people. I have looked for money, sente zinzigweddeko. Nange nina abakungubazi. I spoke to Bout yesterday, and all he mentioned was that tukusaba sente ezizo. John, sisobola kusaba sente ezizo. Sisobola kukikola. I thought you promised. You told me to trust you. For years, you know, I've not been getting money from your father. And I did not call to beg you. The person I used to call died. I had stopped calling him for so many years. Please, this girl is very sick. Eyamwambaza galubindi tetumanyi galubindi kize yamuwa. Oba yamwambaza, and so many people have been telling me kituufu naffe twamulengerako mu galubindi. And you definitely know, by the time a service we yaliwo ya burial, mwali temundabako, nalina gye ntudde wala. Abantu baali bangi nnyo saalengera. I wouldn't have permitted Malaika kwambala galubindi. Malaika alina omuliro mu feesi. Malaika yaziba amaaso. Malaika tabikkula maaso. Malaika bw'abikkula amaaso muliro. Ani agenda okujjanjaba Malaika? Nekimanya definitely Mengo Hospital. Kati omuliro bwe guva mu maaso ne gubuna omubiri gwonna. Nze kye nasobola nga nze okukola okumujjanjabisa kye nsobola nti bamukebedde omubiri gwonna. Era ne baŋŋamba bulungi nnyo nti ono omwana omubiri gumuluma. Buli wamu wamuluma omugongo gumuluma biki. Ne bampa paracetamols ez'amaanyi different bika. Ne baŋŋamba gano amaaso galimu akawuka. Kateeka okuba nga kavudde mu galubindi. Ogalaba tegayiika tegakola ki but gamuluma. Okulaba obulabi doctor, you're going to use 60. Okumulaba obulabi, then the checkup will be more. Then the glasses will be from 4 to 6 million. Madam omwana ono muyambe nga bukyali. Ebyo babyogera mu bantu abamanyi. John, I'm not going to keep bugging you. That's why you don't see my phone calls. John, munyimye sentence janjaba omwana. Munyimye sentence janjaba omwana ng'omubiri gwa kitaawe tegunnamala nnaku 10 ku nsi. Really, does my family need to go through this? Teri muntu mu family yange gwe njagala kujja kwa yadde 10. People are crying. Ffe munnange tuli baavu. Tetusobola ku affordinga treatment. Nze ne bwe mutampa kintu kyonna. John, you know my heart. Njogera naye because you know my heart. Nze John siri muntu mubi. Don't turn me into a bad woman. Kyemugamba John, mu mabugo gonna siyina kufunako. Kubanga kitamwe yali teyampasa. Kyokka ate sifunyeeko ku mabugo gammwe. And I trusted you. Namba ya Nakanjako gye mwandekera yakwata. Bout jo yabadde mukambwe nnyo. Mbufe John ayina famire ye. Tukwesibako oyina famire yo. Tukwesibako John emirundi emeka gye nnaakakwesibako. John bwe muti bwe munsasuddemu. Mu butuufu John nsabye kinene nnyo. Nali nkutemeddeko ne nkugamba munnange mpe ogutundutundu gwa ssente bwe guti. Tubimanyi abaafunye ssente tubamanyi. Tuzimanyi nti zaafunise weeziri. Zigabiddwa abantu obwedda batukubira nze bampadde bwe ziti. John nze siri mawulire sigabangamu.